mukama tumwebaza abooluganda. Mukama yeebazibwe nnyo. Twebaza Katonda nga tuli wano ku TV. Twagala nnyo okwebaza Katonda. Yadde embeera weeziri ezinyigiriza, yadde obulumi bungi abooluganda, yadde tukulukusa amaziga, naye Mukama asigala nga Mukama. Agamba tayagala tweraliikirire. Mukama agamba nti obulamu bwaffe buli mu ngalo ze. Agamba nti obulamu tebukira mmere. Mu Luka 12 olunyiriri olwa22 obulamu tebukira mmere. N'agamba nti ye atweraliikirira, tayagala tweraliikirire. Kyava tutwala mu Bafiripi n'agamba nti munneebaze nga bwebaza mu buli mbeera, nti mu kunneegayirira leka ensonga zammwe muzintegeeze. Abooluganda tutegeeze Katonda ensonga. Waliwo olunyiriri olunsanyusa ennyo luli mu Ngero 18:10 agamba erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Omutuukirivu, omuntu we gwe yatonda addukira omwo n'abeera mirembe. Erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu mwaddukira n'aba mirembe. Erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omwo mwaddukira n'owona. Erinnya lya Mukama ly'amaanyi, lirina amaanyi. Erinnya lya Mukama lirina amaanyi. Erinnya lya Mukama lirina obuyinza. Erinnya lya Mukama lye lisobola lyokka okutusumulula, okutujja mu ndwadde zino eza COVID. Erinnya lya Mukama lirina amaanyi, litusumulula, lituwa amaanyi. Ne tumanya Katonda nti ayinza byonna, ye mutuukirivu, ye w'obuyinza, okuva ku lubereberye yatonda eggulu n'ensi, n'akutonda ggwe nange. Amanya ebikufaako, yakutonda lwakigendera, ye takyuka. Bayibuli eyogera n'egamba mu Bebulaniya 13:8 nti Yesu Kristo abeera bumu jjo n'emirembe gyonna, takola ki? Takyuka. Mu Zabbuli 46 agamba nti ye kyekiddukiro kyaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku, kye tunaava tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga, ensozi ne bwe zineekulumullanga. Katonda takyuka, ensozi ze zikyuka, abantu be bakyuka, ffe tukyuka ne tweseetula, naye Katonda abeerawo waali awo wooli. Yadde ng'oli ku kitanda kaakati, yadde ng'owulira ng'atasobola kussa, Mukama alina amaanyi agakuwa omukka. Oyo yafuuwa omukka mu muntu ku lubereberye Adamu ne Kaawa, n'abateekamu obulamu n'abatonda ne babeerawo, ne tuva mu mbala eyo, ne tuva mu nsigo eyo. Oyo ye Katonda akuwa obulamu olwaleero. Oyinza okubeera awo ng'olina omulwadde nga tasobola kussa, naye mu linnya erya Yesu Kristo asobola okussa, kubanga Katonda omulamu. Erinnya lya Yesu, erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Omutuukirivu mwaddukira n'awona. Bayibuli egamba nti emiggo gya Yesu Kristo gyatuwonya dda mu 2000 ezayita. Mu Isaaya 5:3 n'olunyiriri olwakutaano, Yesu Kristo bwe yafa ku musalaba, obulumi bwe yayitamu kasirikitu ku bulumi kati bwe tuyitamu abooluganda. Kyova olaba nti Katonda tusigale nga tumusinza. Genda mu Bafiripi 4:6, ekyo ekigambo kikulu. Muntu kyabeera mu bulumi n'asandika okwebaza Katonda, naye ekyo kyatugamba. Omanyi lwaki akitugamba? Ekyo kye kimpa Baluumi 8:28. Bw'obeera ng'oli mu nnaku n'ogamba Mukama nkwebaza, mu butuufu nkwebaza Mukama nfiiriddwa, mu butuufu nkwebaza kubanga ndi mu nnaku. Mukama nkwebaza bwebaza. Wagamba nti nkwebaze n'ensonga zange zonna nzikutegeeze. Abooluganda, ebigambo bino ebyogerwa eby'ekigambo ky'Obwakatonda biramu. Nina obujulizi, nali ngambuulira jjo mu kyaki ne ngamba abooluganda nti natuuka mu mbeera n'embeera nga ndi mu kafunda nga simanyi wenzira, naye ngambuuza Mukama ne mugamba Mukama, kino oba lwaki kibadde bwe kiti? Mukama nga ngamba nze njagala onneesige bwesizi, njagala onneebaze bwebaza. Mukama nga anzizayo ne ngamba by'obuulira bitambuliremu kaakano. Genda mu Bafiripi 4:6. Nzijukira nga ndi mu kakoona ndi bw'omu, omwami wange agenze. Mukama nga ngamba Meeyi neesiga neebaza. Nze byonna mbikola lwa bulungi eri abanneesiga bonna, eri abanjagala bonna. Bayibuli kyeyogera mu Baluumi 8:28 nti byonna abikolera wamu olw'obulungi eri abo bonna abamwesiga era abamwagala. Katonda tewaliwo kintu kyakola nga tamaze kulaba abooluganda. Tubeera mu bulumi, naye obulumi bwe buggwaawo n'olyoka olaba Katonda ng'alina ye kye yali akola. Atumanyi bulungi, amanye ennaku zaffe ez'omu nsi muno. Agamba nti alituwangaaza nnyo, alitukkusa obulamu era alituwa emyaka mingi
amanyi obulamu bwaffe bwonna naye agamba tumwebaze. Bwe nali nga nsaba Mukama nampa oluyimba ne ntandika Mukama omwebaza ne mugamba nkubulire Mukama nkwebaza kubanga ono omwami Kawaala agenze. Mukama n'atandika okundaga nti ye akoze omulimu gwe, ye agenze. Mukama nampaamu oluyimba ne ntandika nentandika okuyimba nga ngamba Mukama nkwebaza Mukama nkwebaza byonna obikola lwa bulungi, byonna obikoze lwa bulungi eri abakwagala bonna. Nkwebaza Mukama nkwebaza byonna obikoze lwa bulungi, byonna wabikola lwa bulungi eri abakwesiga bonna. Mwebaze Mukama mwebaze byonna bikola lwa bulungi, byonna yabikola lwa bulungi eri abamwagala bonna. Naye mpulira nga Mukama yali anzizaamu amaanyi. Oluyimba ne lunfuukira olw'okwebaza Katonda mu kizibu wakati, mu muliro wakati, mu mazzi nga ndaba nga mpulira obulumi obukuyuzaawo n'owulira nga oggwawo. Waliwo obulumi bw'otuukamu n'owulira nga oggwawo, ng'ensi tokyagiraba, ng'olaba nzikiza. Ezo ze mbeera abooluganda ze batuuseemu. Omukyala omu asindise message n'agamba nti bannaaye enviiri zituvuddeko tetukyamanyi na kyakukola. Omanyi lwaki? Ono olubeera okugenda n'oli n'agenda, n'ono n'agenda, n'ono ne bamubika. Mu biseera ebiringa bwe bityo owooluganda ebigambo bituggwako. Naye mu byonna Mukama erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Mukama beerako omuntu ogw'onyega ebiwundu. Mukama akuzzaamu amaanyi, agamba nti avuunukula emmeeme ezikutamye. Mukama asangula amaziga gaffe. Mukama akutte ku Uganda okugiwonya. Bino bye biseera bye twetaaga okwezzaamu amaanyi. Bayibuli egambye nti kyekiddukiro kyaffe omubeezi ddala atakola ki? Atabula mu kulamba ennaku. Mu kaseera kano Mukama waali tunyweze okukkiriza abooluganda. Okukkiriza kujja nakuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Ekigambo omuntu yenna gw'ayita mu nnaku ayita mu bulumi weetaaga kigambo. Ne bwe kibeera nga tekiriimu ndongo, wulira buwuliza ekigambo, wulira ennyimba ezo ez'amaloboozi ng'abaana bano bwe babadde bayimba abalenzi bano. Ennyimba ezo ze zanzizangamu amaanyi. Nze nasulanga nga ntaddeko screen kuwulira kigambo. Omanyi nga bwe nkiwulira nga ne bwe mba neebaseemu bwe nti mpulira ekigambo nga kiyitawo obuyisi nga kiyingira mu nze. Ekigambo kye kyamponya. Era nze okudda engulu nadda ngulu nga mbuulira njiri. Kubanga nze bwe nali neerabanga nga ndina Omusumba Kawaala ebiseera ebisinga nga ndi mu kuyimba. Bwe natambulanga naye nga mwaniriza n'abuulira enjiri. Nga nzizaamu abantu amaanyi n'okusaba nabo. Naye nali seerabangako ku front line kubuulira njiri. Mu bino byonna ne ngamba Mukama Katonda ye alina engeri ze. Era mu kumubuuza ebibuuzo nga ngamba nti nze nina engeri zange. Naye byonna mbikola lwa bulungi. Tegeeza abantu engeri zange bamanye Katonda n'engeri ze. Era programu eno eyitibwa Katonda n'engeri ze. Buli lw'ogiwulira Katonda n'engeri ze. Katonda ayina engeri ze. Byonna abikola lwa bulungi. Owooluganda weebaze ku Mukama nti Mukama obikoze lwa bulungi. Oyinza okubeera oli mu bulumi. Tusaasira abooluganda bonna abafiibiddwako abaagalwa, abakyala abafiibiddwako abaami baabwe, abafiiriddwako abazadde baabwe, abafiiriddwako abaana, abato, abakulu, abakadde. Abooluganda tubasaasira nnyo, tusaasira eggwanga lyaffe Uganda. Naye Katonda tumwebaza bwebaza kubanga ye asigala nga Mukama. Agambye mu Bebbulaniya 13 olunyiri olw'omunaana nti Yesu Kristo abeera bumu, takyuka, jjo n'emirembe gyonna abeera bumu. Ye kyekiddukiro kyaffe nti twekweke mu ye. Omutuukirivu adduka mu kiddukiro kino eky'amaanyi n'abeera mirembe. Okimanyi nti ne bw'obeera oyita mu nnaku bw'oddukira mu Katonda emirembe gya Mukama gijja. Nasaba Mukama ne mugamba nti Mukama nsibe ekimyu. Katonda yansiba ekimyu. Ne mbeera nga atategeera naye ate ne nsigala nga atalaba mbeera. Ne nsigala nga Katonda ŋŋumizza. Omuntu alaba ebweru agamba bannaye ono omukyala mugumu. Naye munze muli munda nali ntunuulira muli Katonda. Era Mukama kye yandaga n'aŋŋamba nti tunuulira nze omutuukiriza w'okukkiriza.
agenda okutuukiriza okukkiriza kwo. Owooluganda tunuulira Katonda yekka atuukiriza okukkiriza kwo. Mu Bebulaniya 12 soma namba 1 eyo ne 2 ne 3 nti omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe eyagumiikiriza omusaalaba ng'ali mu bulumi, naye obulumi buno bwakutunuulira Mukama. Owooluganda oyita mu bulumi, yes, tunuulira Yesu yekka ye mutuukiriza w'okukkiriza kwo. Kakati embeera weeri nnene, embeera ngulumivu eyagala okugulumira naye togiteekako maaso, gijjeeko amaaso go gateeke ku Mukama. Era mu bulamu bwange naggalangawo, bwe mampa obujulizi ngamba abantu, naggalangawo amaaso gano ag'omubiri ne ntunula munda muli nga nnyingizaamu Mukama ne nfokasinga eri Mukama. Kino ekigambo kye njogera njagala okitegeere bulungi. Kati kye nakolanga ne nzirira amaaso gange ne sigatunuuliza ekizibu kiri ekinene ekyenguddeko. Embeera ennene yagwawo naye ne nzirira amaaso gange nga nze sigatunuuliza embeera eri eguddewo nga ngatunuuliza Mukama. Era buli we nabeeranga nga mbeera nsinza, nga mbeera mu kigambo kya Mukama, ng'awali ekigambo kya Mukama wempulirira eddembe. Nina ennyumba gye nalimu ne ngituukamu ng'abantu baamu basaba. Era bwe nayingiramu bwe nti nga mulimu presence ya Katonda. Era kyenkubuulira owooluganda mu mbeera zino tetuyinaayo wakuddukira okuggyako eri Mukama. Kyenkubuulira nti awali presence ya Mukama, awali okubeerawo kw'obwa Katonda, weewokka ekiddukiro ekirimu emirembe. Eno ennyumba nagiyingiramu abooluganda ndooza baalinga basaba nga basiiba. Komanyi nti ekyo waaliwo ekyoto. Kati bwe nnyingira mu nju ne mpulira okubeerawo kwa Mukama okw'emirembe. Era ebyo byonna ebintu byambikkuliranga abooluganda nga tuyita mu mbeera zonna. Okwemulugunya kwongera bulumi, okubeera mu kweraliikirira kwongera bulumi. Ate ebintu ebimu bye tukola nga waliwo embeera ez'ennaku, okwogera ku bulumi, ku by'obulumi eby'obulumi byongera bulumi. Naye ekigambo ky'obwa Katonda kyokka kye kireeta emirembe. Bayibuli kyevudde tugamba wano mu Ngero 18:10 nti erinnya lya Mukama lya kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Mutuukirivu wa Mukama, omusumba, mukyala musumba, muganda wange omusinza, bannakyaki bammemba, tuddukire mu kigo eky'obwa Katonda eky'amaanyi, omutuukirivu mwaddukira n'aba mirembe. Omulabe ayinza okuba wooli, omulabe ayinza okucyakala, naye bwe tuddukira mu kiddukiro ekya Mukama mwe muli emirembe, mulimu emirembe. Okimanyi nti oyinza okuba ng'oyita mu mazzi naye nga togawulira, nga togalaba, ng'abasajja bali abasatu abaasuulibwa mu muliro nga basinza, nga batendereza Shadrach, Meshach ne Abednego, naye abaali ebweru ne balengeramu ng'omwana gw'endiga. Ogwo nno omwana gw'endiga bwe guyingira mu mbeera, Mukama yateekamu essi. Yesu kasita amala n'ayingira mu mbeera n'omukkiriza n'ayingira mu mbeera, lwe luggi. Essi eba eyingidde awali omuliro. Olunaku olwaleero owooluganda, leka Yesu ayingire mu mbeera yo. Leka Yesu lwe luggi. Abooluganda tubadde tubuulira ku nzigi. Naye mu Bakolinso 16:9 agamba nti enzigi nene zinziguliddwawo, nyingi zinziguliddwawo, naye n'abalabe bangi. Naye Mukama yali ambikkulira ekigambo bw'ati nti buli awali omulabe luggi. Olugamba ndagamba buli awali omulabe luggi, COVID mulabe. Awo waliwo oluggi lw'obwa Katonda, ekitiibwa kya Mukama kigenda muddira nga bwe kitabangawo. Isaaya 43:19 agamba nti ngenda kukola ekintu ekijja tekirirabika, temukirabe, temulikiraba. Katonda agenda kukola ekintu ekijja kigenda kulabika mu nsi yaffe Uganda, eri abantu baffe, eri amakanisa, kubanga ekitiibwa kye kimuddira. Omanyi lwaki kimuddira? Mu biseera bino ebiringa ebya COVID nga tulinga abali mu lockdown. Mu lockdown tuli mu kunoonya Katonda. Eyo kava nti byonna abikola lwa bulungi eri abamwesiga bonna. Y'omulaba alowooza oli mu lockdown naye ng'eri oli mu kunoonya maaso ga Katonda. Ate bw'onoonya amaaso ga Katonda munnaaye alabika. Ate bw'alabika munnange akola ebinene. Katonda bw'atandika okukola ebinene emirembe gijja. Kyekino kyagamba nti erinnya lye lya kigo ky'amaanyi, omutuukirivu bwaddukirayo mwafuna emirembe. Kati ng'olinga ali mu lockdown ng'olaba nga awatali mmere, yagamba nti mu nnaku ez'enjala tetuubulwenga byakulya, byakunywa, byakwambala, anaatuliisanga. N'agamba nti mu Luka 12:22 nti labayo ennyonyi tezisiga,
labayo zinnamuŋŋoona tezisiga tezirina namaterekero naye zirya ne zinywa ne zikkuta amalanga yagambaza ne Solomoni teyayambalanga erimu ku ddanga eryo. Katonda tayagala tweraliikirire. Mu Matayo 6:25 era kyagamba n'agamba nti ani eyeraliikirira ne yeeyongerako owooluganda mirembe. Tugenda kusaba tusaba emirembe tuddukire mu Mukama omuli emirembe tubeere n'emirembe tubeere bulungi tubeere balamu mu linnya la Yesu. Wanika emikono gyo ogambe nti olunaku olwaleero nzikiriza Yesu Kristo lwe luggi olulimu emirembe. Kwata ku kifuba ky'ogambe nti olunaku olwaleero wano Mukama njagala emirembe. Ng'owulira omuliro mu kifuba gamba Mukama ggwe luggi yekkubo n'amazima n'obulamu. Agambye mu Yokaana nti tewali wayinza kukola kintu kyonna awatali nze. Tinze muzabbibu ogw'amazima ne Kitange ye mulimi. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabe kyonna kye mwetaaga kinaabakolerwa. Katonda yennyini azze yadde gwe olaba ng'ali mu lockdown gwe yingira mu kigo eky'amaanyi eky'obwa Katonda omutuukirivu mwafunira emirembe. Olunaku olwaleero bw'omala okukkiriza Mukama Katonda n'ogamba nti olunaku olwaleero nkusembeza ayi Yesu omwana gw'endiga kubanga ntegedde nti gwe kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange nga tayise mu Yesu. Era mu Yokaana 14 kyava agamba nti emitima gyammwe tegyeraliikirira mukkirize Katonda nange munzikirize nze ne Kitange tuli omu. Abooluganda bino biseera bya kukkiriza Mukama ge maanyi kyekigo eky'amaanyi omutuukirivu jaddukira n'abeera mirembe. Maliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga enjiri yaffe mu butuufu ebadde nnungi era mpulira nga enkozeeko bulungi. Wano waliwo ekigambo ekyogera ku mutuukirivu kye mbadde njagala okuwa. Obutuukirivu kwe kukkiriza Yesu Kristo n'omuwa omutima gwo. Naye wano mu Ngero 11 olunyiri olw'omunana agambye omutuukirivu awonyezebwa mu nnaku. Ekyo nga kikulu. Omutuukirivu akola ki? Awonyezebwa mu nnaku. Owooluganda tofaayo omulaba ayinza okusanyuka. Naye bw'obeera ng'oli ku Mukama n'onyweza Mukama n'oyingira mu luggi olw'obwa Katonda olwa Yesu, Bayibuli egambye mu Ngero 11:8 omutuukirivu awonyezebwa mu nnaku. Leka Mukama akuwonye mu nnaku. Mukama akusumulula mu maziga. Mukama akusumulula mu bulumi kubanga oli mwana we era akwagala. Era kino ky'olabanga ekiriwo n'olabanga Katonda akulese tannakuleka. Agambye nti byonna abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwagala bonna. Abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwesiga bonna. Ngero 3:5 agamba neesiga teweesigama ku magezi go ggwe. Tetwesigama ku magezi gaffe kugamba nti oba Katonda akikoze bw'ati oba lwaki akikoze bw'ati oba akikoze lwati lwakubanga natambula bwenti oba akikoze bw'ati lwakubanga bwente. Naye agamba nti engendo zaffe tuziringise ku Mukama naye anaatulaga amakubo amatuufu. Kino kye kiseera okwennyika mu Mukama. Ng'olinga ali mu lockdown weerookingire ddala mu Katonda. Leka twerokinge mu Mukama. Tunaagenda okuvayo ng'ekitiibwa n'ettendo biddiraani. Ekitiibwa n'ettendo Mukama bikuddire. Tukusinziza Mukama tukugulumiza. Tuyingidde mu ggwa Mukama. N'agamba nti waliwo ekigambo eky'obutuukirivu wano 10 Ngero 11:10 agambye abatuukirivu bwe balaba ebirungi ekibuga kikola ki? Kisanyuka. Omukisa gw'abagolokofu gwe gugulumiza ekibuga. Ebyo bye bigambo ebikwata ku muntu yenna yenna ali ne Katonda. Olw'omukaaga lugamba bwe luti obutuukirivu obw'abagolokofu bulibawonya. Haleluya. Obutuukirivu bw'abagolokofu ekyo kye kigambo ekisembayo bulibawonya. Obutuukirivu bw'abagolokofu butuwonya Mukama. Obutuukirivu bw'Omukama olw'omutuukirivu omu ali mu ggwanga lyaffe Uganda, olw'omutuukirivu omu ali mu nsi yonna, Mukama obutuukirivu butuwonya. Mukama tutambulire mu butuukirivu butuwonya. Waliwo omusajja Zekaliya ne Elizabeth bali mu Luka chapter esooka essuula esooka naye sitole yaabwe enyuma nnyo. Bayibuli egamba nti ono omukazi Elizabeth yali aggaliddwa oluggi olubuto lwe lwali luggaddewo nga mugumba naye baali bakaddiye. Malayika wa Mukama n'alabikira Zakaliya. Naye Bayibuli ekinsanyusa kyeyogera egamba nti bano ababiri baali batuukirivu nga tebalinaako na kabi kubanga baatambulira mu biragiro bya Mukama. Wano twogera ku bigambo eby'obutuukirivu era kyova olaba nti okutya Mukama kuwangaaza. Okitegeera kutya Mukama kwe kuwangaaza. Omutuukirivu awonyezebwa mu nnaku. Obutuukirivu obw'abagolokofu bulibawonya. Leka Mukama obutuukirivu butuwonye.
leka omutuukirivu awone ennaku, leka omutuukirivu awone okufa mu biseera bino ebya covid, leka ensi yaffe ewone eve mu kiruyi kya covid, leka ensi yaffe eve mu ndwadde zino namuzisa mu linnya lya Yesu. Olw'omutukuvu omu Mukama owonya ensi yaffe, olw'abatukuvu 10 Mukama owonya, ozuukiza Mukama abo ababadde bagenze, osumulula abo abali ku bitanda, ojja abo abali mu nnaku ababadde bakaaba. Mukama tulabye nti gwobeerawo era wooli, leka tukoowoole erinnya lyo. Mukama agamba nti alikoowoole erinnya lyange alifuna obulokozi. Mukama tukoowodde erinnya lyo mu linnya lya Yesu Kristo era tulokoka. Gamba olunaku olwaleero nzikiriza Mukama mu linnya erya Yesu, nzikiriza Yesu ng'omulokozi wange era mpona. Famire yange wona, maama wange awona, taata wange awona, baganda bange bawona, tuwona ffenna Mukama otubisseeko n'omusaayi gwa Yesu Kristo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amin.